mutwala mu nsiko olwaleero bye biriwo abantu bawambibwa ku luno tulina drones abantu batulugunyizibwa abantu babuzibwawo abantu battibwa abantu basibibwa ekyenjawulo ku luno ku gavumenti ya Museveni mutabani we yennyini nga ye CDF avayo mu lwatu ne yeewako obujulizi era n'alaga nti y'okutulugunya abantu sanyu era afunamu n'okunyumirwa onfuna bulungi nkulaga empaji wawe tuyimiriridde okujjako gavumenti ya Nakyemalira zezo mpaji bbiri sose n'enzikuwa demokrasia ne human rights empaji ey'okusatu ye service delivery ngaffe bannayuganda tukeera ku makya ne tuwa omusolo ekitongole kya Uganda Revenue Authority kitusolozaamu omusolo nga bannansi omusolo guno si gwagenda ku gaggawaza General Museveni uno omusolo guba gwa kutuwa buweereza nti omusolo gwe batusolozaako ngaffe bannansi kubanga buli munnayuganda w'omusolo n'omwana eyakatonya ku nsi bwoti n'azaalibwawo omusolo kino kansooke nkijjewo tebiina magezi tebisobola nakola platform ne bibuulira abantu by'amagezi obwongo obukoma mu comment section ate oyagala tutegeerera kansooke nkisuspending ekyo naye roni network nga ndaba eri kiriya omuntu mumanye level yo woba olina kuba mu comment section kuuma empisa oba tosobola kukola kyenkola bwenti nokozesa platform yo nojja n'obuulira abantu kati woba wasalawo kuba mu comment section nga level yo obwongo bwo n'omutwe bukoma kuuma empisa mu comment section beeraawo totuleekaaniranye woba mugezi tandika platform tujje tuwulirize ensonga nini woba wasoma ebitabo nga wagenda emakerere ng'olina zi degree nga tosobola kugattako platform yo tesobola kuyimirirawo nejja netandika oweereza abantu abavubuka ne babangula sirika bwecce oli ku level ya comment section nange wasinya 6 nkusinga okutegeera n'okulowooza okategedde wamma baana bamama katugende mu maaso kyembadde ngendako kyekya service delivery olwaleero essente yaffe y'omuyi w'omusolo ffe nga bannansi gavumenti gyetujjamu ng'eyita mu kitongole kya Uganda Revenue Authority eyina okututeerako obuweereza obw'olukale muno ntegeeza ebyenjigiriza amasomero galina okuzimbibwa abasomesa balina okusasulwa ebikozesebwa mu masomero birina oteekebwamu ekyokubiri tulina okugenda mu byobulamu kino kiri essential nnyo kubanga nakugamba obulwadde tebabugwa kkono ebyobulamu birina okubanga bitinta amalwaliro galina okubeerawo okiwuliriza abasawo baba balina okusasulwa scholarships zirina okubeerawo onfuna mwana wa maama awo nvuddewo ku byobulamu tugenze ku byentambula eby'enguudo ebyentambula ntegeeza waggulu mu mazzi na wano ku ttaka enguudo zirina okubanga ziri kawerette otegedde mwana wa maama tugenze ku buli bw'enguzi corruption talina kubeerawo mu ggwanga oversight ziba zirina okukolebwa abo bonna abazanyisiza essente y'omuyi w'omusolo abajjidde obonkanyiza baleeteddwa mu mbuga z'amateeka era ne bavunaanwa olwayo tukiraba nti asinga okulya enguzi mu gavumenti ya General Museveni bwe bayongera ekifo bwe bakwatidde mu bubbi nti abadde abba mabaati g'abanaku ag'abawejjera ameeru bamwongeza kifo okategedde mwana wa maama kakati naawe katugende ku mpaji olwaleero gye tuliko gye tufokasinzeeko ye mpaji eya human rights njagala ompulirize bulungi mwenna mukimanyi bulungi nnyo tugenda mu kalulu ka 2026 naye ensi tutaddeko amaaso nkiddamu tugenda mu kalulu ka 2026 kubanga tugenda batutambulira ku mpaji ez'abazungu abakeera ku makya ne batuwa obwetowaze wano ze batuterawo ze batulekerawo ye mpaji ya demokrasia ne human rights now olwaleero tubadde tugezaako kakasa bannansi n'ensi yonna nti mu ggwanga lya Uganda mulimu okulinnyirira eddembe ly'obuntu tubadde tuyina amawanga wabweru wa Uganda agavujjirira gavumenti ya General Museveni naye nga gasinzirira mu core as democracy ne human rights era obuyambi obwo nga bujja wano nga businziridde ku makowa aga abiri democracy ne human rights olwayo tugezaako kakasa ensi nti essente ze muwa General Museveni zigende mu byobulamu tezigendayo wabula azitwala mu kugula mundu na kwongera kugula tiya gaasi na ku sophisticatinga security agencies ez'enjawulo nfuna bulungi nti ssente zo zikyanolingibwa ne zigenda mu kugula ebintu ebigenda okwongera okutyobola eddembe ly'obuntu kino kye tubadde tunoonya
mu nsi ziri ez'amawanga ameeru. Ezensi zisinga kukolera ku bujulizi evidence. Now, jukira Museveni naye asasula abantu naddala abaddukanya ezo international medias nga wola bali Reuters nga wola beyo mu Al Jazeera ne mu BBC era ayinayo ba agents be. Onfuna bulungi nnyo nti bano balina kusiiga kasa in case singa opposition ejja negamba mu ggwanga lya Uganda eriyo okulinyirira eddembe ly'obuntu waliwo abagendo siiba ausiga kasa bagambe siwe ekituwe kiri ono propaganda wa opposition. Now olwaleero tutuuse ku extent nti tuzze tumaze emyaka almost nja kubesinga kuffe sigenda kubesinga ku bakulembezi balaba babaddewo ku opposition nze nfoka sinze kuffe wano ngaba people power movement ne his excellence Kyagulanyi nja kwogera wano gwe tonyiga bannaffe namwe mwakolako bye mukoze naye kakati ngenda kutunulira ffe lugendo lwaffe lubimbi lwaffe. Onfuna bulungi nnyo. Now kakati tumaze emyaka 6 mu myaka 6 muno nga mulimu okutusiba mulimu okutuwamba mulimu okutubuzaawo mulimu okutulugunya mulimu okutugalira mu makomera. Naye nga baani abasponsoringa bino byonna be bazungu. Nakugamba nti government ya General Museveni badde yimiriddewo ku bazungu ku buyambi obujja wano. Museveni is the #1 puppet of the whites. Ekyo nkubuulira mazima ku lukala lwa Africa wano Museveni olwaleero yatunuliddwa nga puppet w'abazungu wano ku Africa ne kuddako Mbiya owa Cameroon. Onfuna bulungi nnyo. Kakati tugende wano wenkuleeta. Now olwaleero banga lino lyonna nga tugambye nti mu ggwanga lya Uganda mulimu okutulugunya abantu mulimu ekiyitibwa safe houses mulimu ekiyitibwa torture chambers. In fact twajjawo erinnya lya safe house ne tuzituuma torture chambers. Wanewakanga waliwo abawakana bagamba oyo propaganda o blackmail. Wano ebweru w'eggwanga nga bagamba oyo Bobi Wine ne NUP balimba bagezako tanishinga linnya lya government kugisiiga nziro. Era ne bagezako kutugamba nti abaana abamu abagamba nti babuzibwawo bali Canada. Wawulya nga baleta erinnya lya Kibalama John Bosco. Nti Kibalama John Bosco teyawambibwa n'abuzibwawo ali Canada yagenda kuseekinga asylum. Bino byonna bibadde bijja nga bigezaako ku defendinga regime ya General Museveni nti tekola bikolobero bino. Now tufunye chance olwaleero nti mutabani wa General Museveni Muhoozi Kainerugaba atera nga ye CDF nja kukozesa nnyo title ya CDF yo title bano be balina ebyokwerinda by'eggwanga mu ngalo. Nfuna bulungi nnyo nga tufunye chance nti mu mwaka last year General Museveni yakwata neyegabanyamu obuyinza n'agamba nti nze nga siiki olwaleero nenkanankana ne CDF asobola okukola okusalawo kwonna mu ggwanga wano nga tasoose kunneebuuzaako nze ntegeezaako obutegeeza. Kitegeeza ki? Nti olwaleero CDF aba asobola okuvaayo ku mukutu gwe ogwa X n'atwitinga n'agamba nti nze nawambye Eddie Mutwe era ali mu basement yange muyigiriza Lunyankole era mutulugunya n'akonfaminga nti yawambye atokyalinga adetaininze illegal detention. Kino nga tekiriiko nti gundi eyaŋŋambye nga kiva from the horse's mouth. Kitegeeza ofunye evidence. Waddeyo ku tweet ezo zonna Muhoozi zabadde agamba nti opposition ekulemberwa His Excellency Kyagulanyi naye agenda kumukwata. Agenda kukwata ba foot soldier bonna. Ekyo kituzaayo wali ne tukonfaminga akajji kaffe aka human rights. Now Museveni kino tekimuleka kyekimu nga bwe nkugambye ti Museveni always anoonya way through kino nkivuddemu ntya. Olwaleero nga Muhoozi amaze okukola kino ebitongole bye tulina mu ggwanga lya Uganda bye batuteerawo nga empaji eza human rights omuli Minister wa Justice ow'amateeka omuli Uganda Human Rights Commission ekolembere omukyala Maria Muwangadya okuli Parliamentary Human Rights Committee akakachiko ka parliament akakola ku kulwanirira eddembe ly'obuntu omuli security agencies omuli Ministry of Defense zino zonna tuziraba olwaleero zizinze emikono ziti era zikulaga tezikyalina sse yonna se eva w'omuntu omu CDF. Now kino kyenkuleetera mukitegedde bulungi nnyo nti ensonga ya Eddie Mutwe yatuuse ku extent okuggisaayo Nobert Mao n'awandiika ekibaluwa era ng'avumirira ebikolwa ebyakoleddwa ne Eddie Mutwe yabadde takkirizibwa